Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwonyere tutunuulire eddagala lino liyitibwa omusa. Guno guyitibwa omusa. Omusa guno mulungi nnyo nzize nammwe abazadde ng'olina abaana osobola okufuna omusa guno bulungi. Bw'omala okugufuna osobola okuteeka amazzi mu bbinika oba mu seffuliya n'obeera ng'ogufumbiramu. Bw'omala okugufumbiramu n'obeera ng'owaako abaana bo ne babeera nga banywa amazzi ago g'ofumbiddemu omusa guno. Omusa guno mulungi nnyo nnyo ku baana abo bakule nga bajja kussa kimu, nga bajja kubeera nga bakwatagana, bajja kubeera nga beetegeera. Omusa guno mulungi nnyo okubeera ng'oguwa ku baana bo, kwegamba oguwa ku bantu bo. Musobola okubeera nga muli baaluganda naye nga temukwatagana. Osobola okuddira omusa guno n'ogufumbira mu mazzi ne mubeera nga munywako ne munywerako wamu, oba osobola okugufumbira mu caayi omukalu. Ogufumbira mu caayi omukalu bulungi nnyo nemubeera nga munywa ku caayi oyo mwenna ng'abooluganda oba ng'abafamire. Kijja bayambako okubeera nga mukwatagana, okubeera nga mussa kimu, okubeera nga buli omu ayagala munne. Omusa guno mulungi nnyo, gukikolako bulungi nnyo. Bw'obeera ogufunye tugeze ng'ofunye, oyinza okufuna omulamba oba n'ofuna ekitundu oba n'ofuna akatundu nga bw'okalaba. Kati bw'ofuna akatundu bwe kati beera ng'okasalamu. Olaba ng'omala okugusalamu nga bw'ogulaba, ogulaba bwe guti bwe gufaanana. Ddamu ogusalemu obutundutundu. Bw'omala okugusalaasalamu nga bw'olaba, buteeke kasowaani, beera ng'obwanikako busooke bukale bulungi. Bwanike bukale bulungi, bulina okukala ne bufuuka bwa black. Bwanike buteeke kasaniya, buli ku makya bukeeze ku musana, obuggyeyo ku ssaawa nga 6 obuzze mu nnyumba. Bw'otyo n'enkeera bujja kukala. Buno bw'olaba oddira amazzi, tampeko z'amazzi 6 oba 5 n'oziteeka mu bbinika n'osuulamu buno bunanga bw'obulawe bwenkana ne gatokota nabwo nga mwebuli. Bw'otyo bw'oba okola. Buba bumala bulungi nnyo. Amazzi ago bwe gatokota bulungi gaggyeeko gateeke wansi gawole. Musobola okubeera nga munywako mpolampola nga bwe munywa amazzi ag'okunywa, oba bw'oba ofumba caayi kwatako obuntu nga bubiri bwe buti. Olaba bwe buti nga bukaze bulungi, busuule mu caayi oyo gw'ofumba. Tugeze mufumba caayi w'abantu nga 8 oba caayi w'abantu 6, suulamu obuntu buno bubiri nga bukaze bulungi, butokotere mu caayi oyo, mubeere nga munywa ku caayi oyo mwenna ng'abafamire. Kijja kuba kibayambako okubeera nga mukwatagana, okubeera nga mussa kimu. Era bw'oba obuteekamu, bw'oba oteeka mu caayi osobola okwogera, osobola obutoogera, kiba kijja kukola bulungi nnyo. Osobola okwogera n'ogamba nti baana bange njagala mubeere nga mussa kimu, njagala mubeere nga mukwatagana. Bantu bange, baganda bange, baana bange, njagala mubeere nga mussa kimu, njagala mubeere nga mukwatagana, muli baaluganda, mubeere nga mussa kimu. Bw'otyo bw'oba oyogera ng'oteeka ku caayi oyo. Omusa ogwo mulungi nnyo ku nsonga eyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873740 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.